bwe nalaba nti omwana mulamu ne mmugamba bannanga omwana mulamu tumuleke empewo nga nnyingi nnyo. X kye yakola ng'alabye nti omwana akyali mulamu yamukwata n'amunnyika mu mazzi agaali mu bbaafu era omwana wange bw'atyo n'afiira mu mazzi. Ebyakabi nga bya mulembe ate nga bigulikako okuva ku Masses Quality Beddings. Tuyina nayiti zonna ez'abaana, ez'abakulu, ez'abavubuka, buli omu yenna alina nightwear. Zitandikira ku mitwalo 2, 2 kitundu, 3 kitundu, waliwo abaagala zino eziri heavy cotton zino ziba za mitwalo 4. Tuyina nightwear zonna kati abamu abami bagamba tebaagala zino empanvu zibaleetera ebbugumu nga beebase. You go for this. Just to inboxing anogamba ngulira omuntu mukulu, ngulira mukadde wange, ngulira ani, tuba tumanye ekyokuwa. We give you options. Tukola deliveries wona we muri, osobola natusanga ku physical location yaffe enansana ku mastowa opposite stage y'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Tweyongerayo ne story ku mulogo wa family. Katono nnyo bwe namala senior 4 ebyava mu bigezo byange byajja wadde nga sayita bulungi nnyo nga bwe nali nsuubira, nayitira mu second grade oluvannyuma ne ŋŋenda mu senior 5. Mu kiseera ekyo mwannyinaffe omukulu yali abeera n'abaana be bombi ewaka ate muto waffe omulenzi yali atuuse mu P7. Naye nze natandika okwebuuza ebibuuzo bingi. Maama yali afuba okututuuza ffenna mu ngeri y'emu, naye lwaki ebintu bino byali biddamu okweyoleka ku X? Story netambulira ku X. Mu kiseera ekyo saamanya nti ebyo bye twali tulabye byali bitono nnyo bw'ogeraageranya n'ebyo ebyali bikyajja. Awe twakomye ku kitundu ekyasoose, so njagala nkugattira awo tweyongereyo. Olunaku lwonna nasiiba ndowooza ku W. Jjukira talina kye yaŋŋamba yadde munnange bwe nadda awaka ng'okusoma kuwedde olw'eggulo nga muto waffe omulenzi ampa akapapula nga kuliko ennamba ye ne ssente 50,000 nga amugambye nti mukubireko. Nasaaka akamwenyumwenyu anti ssente. Nasaaka akamwenyumwenyu ku matama era enkeera nakeera ku kolobokisi nga nkubira Lorenzi. Siba Luisa eyo W namudazaamu only 2 weeks nga bw'omanyi ffe abakazi tukkiririzaawo after tetukkiririzaawo after bwe mukkiriza n'afuuka omwagalwa wange. Oluvannyuma nakitegeera nga W yali alina n'emmotoka eyiye ku bubwe nga ya buyonjo era yajjanga ku ssomero nannona nanzizaayo ewaka olumu ku wiikendi nga nnona nantwalako out eyo entinda kubanga ffe tuli b'ekisaasi naye nga tetutundula vanira. Lunaku lumu yantwala ewuwe ey'ekibuli n'asaba ayase ku binazi oba tukube ku ttendo kuyita okugoba emizimu. Nasooka kugaana era yanneegalira nnyo mpaka twatuuka ku nzikiriziganya era njagala okubategeeza ekigambo kino abaagalwa. Nalumwa engeri gye gwali omulundi gwange ogusooka. Bazadde bange baatandika okukiraba nti ndabika nagudde mu mukwano n'emikwano gyange. Ndowooza nammwe mubimanyi omuwala nga yagudde mu lwavu. Munnange jjukira X yali yaddamu senior 3 naye ndowooza byatandika okumutama ebyaki ebyokusoma. Nze Nansha Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates. Kale ngenda baguza plot okutandikira ddala ku miliyoni meka, mbaguze n'ettaka, mbaguze ebyapa okutandikira ddala ku miliyoni 10. Ate nga tukkiriza installment. Tuyina estate yaffe empya abe wakiso kwe bayita wakiso kona. Tubaleetedde estate yaffe 5 ku 10 byapa. Tewaliwo ndagaano, tewaliwo 5 ku 5, tandikira ku 5 ku 10. Oli wadde mboga njagala plot 2, njagala 3, njagala plot 4.
soko bandagire ku view sagala ate neighborhood ate teri bantu okujjako nga gwe toyagala abantu baabo view mugiraba oli bulungi oli kasozi mwabagamba njagala view njagala nga nengera ekyalo kyonna amasomero wegali amazzi wegali amasanyalaze oyagala kuteeka wano kalinaayo oyagala kuteeka wano nyumba z'abapangisa apartments office affe ziri awo Mengo opposite Apollo kagwa ku Nayiga Sibya Ndala Plaza tubeerawo okuva Monday paka Friday. Naye ndowooza byatandika okumutama ebyaki ebyokusoma bwe yamanya nti neeyagala ne W naŋŋamba nti naye alina boyfriend we era y'asikaali oli mujjukira asikaali gwe baamukubira naye ye mbwamwagala nga ndaga ebifaananyi bye yeekubya n'asikaali era naŋŋamba mbu yamugambye atoloke ewaka bagende batandike okubeera bombi ebinnyo era waayita akabanga katono ekisi n'adduka n'engoye ze zonna naye nze nali namulabyeko ng'apaakinga engoye yagera maama agenze ku dduuka booda nejja n'agirinnya n'emutwala n'ebintu bye byonna bannanga amwana awo ayinza okukuluma awo nga nsigala ewaka nze ne brother waffe omuto ne mutabani wa mukulu waffe omukulu kubanga addako yali yagenda naye ng'alina gy'akola obwa housemaid nze nasigala ndabagana ne W mpaka we natuula ebibuuzo byange ebya HSC lwali lumu ne ŋŋamba W ajje waka alaba abazadde mu butongole naye nga ŋŋamba kimu muweemu obudde talina bulungi ssente sikyala talina ssente zikyala bulungi waka otyo awo nga X yatandika okubeera ne bbaawe muyita asikaali era waayita akabanga katono X n'afuna olubuto n'azaala omwana abula bannange ebyakkabi nga bya mulembe ate nga bigulikako okuva ku Masses Quality Beddings. Ezimu ku doormats ze tutunda ku Masses Quality Beddings Shaggy Turkish. Eno doormat ngumu ya mitwalo 3.5 mu kalazi ez'enjawulo. Ku mitwalo 3.5 ngumu zino bazikola mu carpet. Then wali eno osobola giteeka wabweru oba ku kinaabiro mitwalo 2 ennene then waliyo n'entono nga yagumu kitundu. Tuyinako eno bweti eya oval. Waliwo entono waliwo n'ennene. Entono y'ebiri eno ennene eba ya mitwalo 3. Tuyinako ez'okukinaabiro. Doormats ez'okukinaabiro white lavers. Eno size eba y'ebiri kitundu. Tuyinako ne size entono nga yagumu kitundu. Then doormat bwet eno ya mitwalo 2 kitundu nayo osobola gikozesa mu ddiiro oba wonna w'oyagala. Tuyina zino eza bathroom munda ezikuyambako obutaseerera ng'onaaba osobola yimirira wano bano abafuna accidents mu bathrooms zino ziyamba bw'oba oyimiridde wano. Tuyina shapes zonna ez'enjawulo. Tuyina eno bweti n'endala nga ya oval. Tuyina shapes ez'enjawulo doormats ez'enjawulo ku mitwalo 2 kitundu. Tuyinako n'entonotono nga beeyekkako. Masses Quality Beddings tusangibwa Nansana ku masitowa. Tuli opposite stage y'Ekyebando. Tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Ndi ku kizimbe ekiriko Epic Motel waggulu nze ndi wansi. Era waayita akabanga katono X n'alufuna olubuto n'azaala n'omwana ng'omwana mulenzi. Mu bbanga eryo W yali yangulira akasimu ka Nokia nga kamapeesa ne sim card naye nga nkakozesa mu bubba. X yakubira maama n'amugamba yazaala ko maama nti kulika kyembadde nerabidde awo kumpi n'ewaka waaliwo omukazi Omutanzania eyajja n'afumbirwa okwo ku kyalo kyaffe ekisaasi naye X yali yamukolako omukwano era nga tebateŋŋana yadde ng'omukazi ono yali mukulu nnyo ku X. Mweri ebbanga lyonna nze nga nkyali waka nga nina boyfriend wange oli gwe mutegedde obulungi W. Waaliwo omusajja eyajja n'ansaba obufumbo n'atuukira ne bazadde bange ne basenga naye ne mmugaana
anti nze ng'omutima guli wa X sibalwiseeyo munnange. W yatuuka n'anfunyisa olubuto nga nkyali awo awaka. Bwe nakimanya nti ndi lubuto ne mmuteeka nnyo ku pressure ajje ewaka era nga mmugamba nze ebbanga lye namalanga neekuumye nali saagala kufunira lubuto ku lujja na kuswaza bazadde bange. Munnange W yagaana okujja awaka n'okunzijawo kale waakiri antwala ewuwe. Bino X yabimanya kubanga olubuto lwali lutandise okukula nga bazadde bange n'abantu b'oku kyalo batandise okululaba. Munnange X bwe yamanya nga ngamba olwo olubuto luggyemu omusajja bw'aba agaanye okuwasa aziifa olwa sikaali yalumugjamu nyini kafunta obutama. Konze ekyo nga kyabulabe kubanga lwali lukulidde ddala nga luli myezi 6. Ne mubuuza gw'olina gw'omanya asobola okuggyamu olubuto n'aŋŋamba ye oli omukyalo Omutanzania asobola okuggyamu olubuto ne bwe luba lwa myezi 8. Kasasiro kiteezi myezi 8 ye luliwo olutuufu. Munnange nga ŋŋamba W bw'oba tolirwedde kuntwala wuwo olubuto ngenda kuluggyamu kubanga X yali ayogedde n'omukyalo oli Omutanzania n'amusaba emitwalo 7 era W bwe nazimusaba n'azikwata n'azimpa. Wulira enkeera nga ngenda wa Mutanzania kubanga yali abeera awo kumpi n'ewaka. Omukazi alina akaddo ke yanoga n'akanteekayo wansi mu bukyala bwange n'antegeeza X nti tumaze okukikola. Mu bbanga eryo olubuto lwali lukoonye emyezi 6. Munnange olwamala nti Omutanzania amaze okunkolako kwolwo lwennyini yali amaze okutuuka ewaka era yatuuka X lindako nga ntidde ekijja. Munnange X olwamanya nti Omutanzania amaze okunkolako kwolwo lwennyini yali amaze okutuuka ewaka era yatuuka kiro ssaawa nga 3 kubanga ekyalo kyali wala eyo gye yali eyo Bugerere. Munnange yajja yeetisse ebijanjaalo, kasooli, muwogo, lumonde ng'era omuntu ava mu kyalo ng'azze mu bantu be. Nga tuzzeeko emabega X bwe yali tannaba kugenda mu bufumbo bwa asikaali lwali lunaku lumu olubuto lwamuluma nnyo awo nga nkyali mu senior 6 okumanya olubuto lwamuluma. Yatuuka ekiseera nga tasobola na kutambula era maama yafuna awo boda mangu yamutwala mu kakliniki naye ye X agamba mbuzaali periods ezamulumisa zityo olubuto naye nga bw'omanyi abantu b'oku kyalo baayogera mbu yali yaggyemu olubuto we yabeerera mu siniya ey'okusatu. Munnange tugende mu maaso. X azze ekiro ekyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bakasitoma bange Aisha Najjemba nga bulijjo abatali basiraamu mukama waffe yeebazibwe. Nga 3 oba guno gwa 3 oba 3 promotion yaffe ggwaako. Layisa ayitiridde njagala muganyulwa embambi mwampagira nnyo bakasitoma bange abatampagira balemo bye batwalako mbajjukiza nti entebe y'emiliyoni 10 kati ya miliyoni 3 eye15 kati miliyoni 4 entebe ebadde ku miliyoni 7 kati miliyoni 2 sideboard ebadde ku miliyoni 5 kati 1.2 center table ziri abadde ku miliyoni 2 kati miliyoni 1 dining eza wudu ezibadde ku miliyoni 5 kati miliyoni 2 eza mabono mabe jinja lyennyini eryomuwendo ezibadde ku miliyoni 15 kati miliyoni 5.86 miliyoni 5. Buli kimu nkisazeeko bannange eddeeka z'abaana ezibadde ku miliyoni 5 kati miliyoni 1.5 ku kakadde. Omugenyi waffe X yabeerawo ne tuli ekyeggulo bulungi ne twebaka. Bwe natuuka eyo ssaawa nga bwe natuuka mu matumbi budde nga buli omu yeebase olubuto lwatandika okunnuma. Bannange neenyoolera mu kisenge nakaaba naye nga nkaaba mu kimugunyu anti saagala maama awulire. Kumbe X yali yampulidde dda era n'aŋŋamba ebyo bisabye ebiri okkuluma. X yaŋŋamba tufulume wabweru tugende mu kinaabiro kubanga twalina ekinaabiro ky'ebweru nga ffe abaana kye tukozesa
era ne tufuluma naye nga nkutamye sisobola na kutambula. Kale ulira okuriskinga okunene bwe kutyo. Maama yatuulira nga twefulukuta n'abuuza abaaye mukola ki? Ko X ono ayagala kugendako manju era maama yali ayagala kujja naffe. X n'amusibira wabweru oluggi nga lwa kinyolo. Ne tukkirira mu kinaabiro. Bannanga omwana oli yannuma kubanga natuuka mu kinaabiro nayo ne neenyoolerayo, naye ekyasinga okuneewuunyisa X yajja alina buli kimu ekikola ku kuzaalisa omukazi nga ejjirita ne makansi n'ekigoye mbu kikole nga paadi. Munnange omwana nga asowolayo mutwe. Mujjukire essaawa 8 abantu bonna beebase. Maama ne taata abasibidde mu nju. Wabweru tuliyo babiri. Omwana nga afubutukayo era yali atonze ng'alaga mwana muwala ng'alina enviiri nnyingi nga zimuyise ku mutwe ng'eza W yennyini kubanga ne taata we yalina enviiri nga nnyingi nga za munyerere era omwana ng'akyali mulamu. Bwe twali tukkirira X yatwala n'ebbaafu ng'erimu amazzi mb'oba gaali gange gakunaaba. Bwe nalaba nti omwana mulamu ne mmugamba bannanga omwana mulamu tumuleke, empewo nga nnyingi nnyo. X kye yakola ng'alabye nti omwana akyali mulamu yamukwata n'amunnyika mu mazzi agaali mu bbaafu era omwana wange bw'atyo n'afiira mu mazzi. Awo X yali amaze okunsalako akalira na buli kimu nga bwe bakola omukazi ng'azadde. Oba yali yabiigirawa awo nze naawe. Munnange nga tukwata mwana wange nga tuddayo mu nnyumba. Olwali okuggulawo ennyumba maama yali ayimiridde mu mulyango kubanga kyemmanyi already yali mweraliikirivu engeri gye yali amanyi nti ndi lubuto. Yatubuuza nti muvaawa? X n'amuddamu alla laba ekiddako. Laba ekiddako maama, laba ekiddako. Gw'abadde anoonya ekifo ekirungi eky'okuwummuliramu ng'ate kiyooyoote bulungi ddala. Tolonzalonza Janko Hillside View Apartments nga zisangibwa Janyi Church ku Entebbe Road. Apartment zaffe ziri fully furnished nga buli kimu okisangamu. Kuno kw'otadde parking engazo bulungi ddala, internet ey'obwereere, CCTV cameras, wamu ne security eri 24/7. Gw'ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku namba 0770 711 887 oba 0704 13 19 99. Hillside View Apartments. Yatubuuza nti muvaawa? X n'amuddamu nti oyo ava kujja mu lubuto. Konze nedda maama luvuddemu lwokka. X n'agamba alimba ava kujja mu lubuto nga bw'aseka. Maama yatuula wansi n'asiriikirira. Ne nkwata omwana wange n'ensula naye mu kisenge kyange bw'omu nga muzinze mu busuuka. Obudde bwakya maama n'atuula mu ddiiro n'ampita n'ayita ne X n'abuuza kati tugenda kukola tutya okuziika omwana oyo? Era maama yali ayagala kumuziika ku lusalosalo awo ewaka ekisaasi. Ne mmugamba ngenda kkubira taata we amunone agende amuziike ewaabwe. Era nakubira W ne mmugamba mbadde njagala kwogerako naawe. N'avuga emmotoka n'ajja. Yasigala eyo waggulu mu ka trading center. Munnange X ng'akwata omwana ng'amuteeka mu nsawo ng'ali mu busuuka n'enninnya booda ne mmusanga mu mmotoka. Bwe yandaba n'aŋŋamba nga sikulaba na lubuto ne nsooka nsirika. Olwagira ne nzijayo omwana ne mmumuwa ne mmugamba omwana wo wuuno anti gwe toyagala kuwasa oyagala kunzaaliramu ku luggya. Bannange W yanyiiga n'aggula emmotoka n'aŋŋamba bulijjo kiwala gw'oli kitemu bw'otyo. N'aŋŋamba fuluma emmotoka yange.
ono si yamuwadde ssente emitwalo 7 nze nerabidde katono nnyo kino njala tukijje mu ddiiro linda ku tukijje mu ddiiro waliwo ennakirabye wano njala tutegeera munnange nga ŋŋamba W oba toli redde kuntwala wuwo olubuto ngenda kulujjamu kubanga X yali ayogeddeko n'omukyalo Omutanzania n'atusaba emitwalo 7 era W we nazimusaba n'azikwata n'azimpa kikino waggulu mbadde nkirabye nga sobola kibuusa maaso kakati kiri wano kifunta obutama mb'oli mutemu lindako ggwe wano lwe tubadde tulaze tubadde luddawa tubadde mu mmotoka kiwala ggooli kitemu bwotyo naŋŋamba fuluma emmotoka yange bwe ntyo n'enfuluma n'ensawo omuli omwana wange n'enzira y'ewaka nali sinaba kutuuka mbu W n'akubira maama ng'akaaba nnyo ng'amubuuza lwaki najjeemu omwana we kale banneewulira munnange kwolwo lwennyini X n'akubira W n'amusisinkana mbu okumuwooyawooya wabula bwe yakomawo yajja akaaba ng'agamba mbu W amututte mu loogi mbwe era abadde ayagala kumukwata ate awo wennyini n'ensooka ntabukira W ne muvumavuma ffe twesonyiwe mbwa ggwe mbizzi ggwe mbaata ggwe nkoko ggwe mese ggwe kikere ggwe lwaki oyagala okukwata muto wange nga nange onsiraanyizza wabula biri ebyebikere embaata nkoko biki nze mbyongeddemu W yanziramu kimu nti ndabika ngudde eddalu bwe mba naawo nsobola okukwata X mba ddala ngudde eddalu munnange enkeera X ng'akwata omwana wange ng'amutwala ewaffe gye batuziika eyeeyeye Butambala ekirungi ne taata yaliyo era taata olwamulaba n'amubuuza omufu waani ko ye nze Bekisozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu gano Dama Coffee 6 in 1 mulungi eri abalwadde ba sukaali mulungi eri abalina obubonero bwa kansa mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku mu health wellness treatments tulina reflexology sandals nungi eri abazimba ebigere bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo awaka osobola okugyegulira nga ggwe ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Omufu waani ko ye mwana wa emu yajjemu olubuto taata wange wabigambo bitono nnyo era mbu omwana baamuziika nga bwe baaliwo ewaka kubanga nze saagendayokko X yagenda yekka bwe yakomawo naŋŋamba yagenze omwana amuwunyirira mu takisi ng'abantu baagaana kugiddukamu ng'olwo luggwa ng'era X addayo ewuwe ebugerere ng'akwasaganya bufumbo bwe awo nga ne bazadde bakimanyiira nti yafumbirwa mu kiseera ekyo mwannyinaffe omukulu yali naye yafumbirwa omusajja awo kumpi n'ewaka wennyini muto waffe ng'asoma olwo ng'ayingidde senior 1 era baamuteeka ku ssomero liri lye naddukako nga mpewenyuddwa emiggo mu kiseera ekyo bazadde baffe banjiyiza ekyokukola era maama yanfunira koosi ya kompyuta awo ennakawa we wali omukazi eyalina ka stationary shop era nga yampa training eya kompyuta
nayigira ddala okukozesa kompyuta mu bintu nga typing paper, binding, sealing, software n'ebirala ebisookerwako. Emirimu gyo tegyasoboka kulabikirawo, era engeri maama gye yalina essomero lye ewaka erya Nassale ebiseera ebisinga nabimalanga awo ewaka nga nnyambako maama ku bayizi be. Ku lunaku lumu mukulu waffe kamuyite Gi owa sayidi eri eya maama mukulu yajja okutulabako awaka n'ansanga n'aŋŋamba M nga yakula. Okusinziira nga bwe twakuleka nga tuli bato nali ngezze ng'era ndabika bulungi. Maama n'amunnyonnyola, yamala okusoma naye ali awo talina mulimu. Kumbe Gi yalina internet cafe nga yiye awembuya. Yagamba maama ngende ntandika okubeera naye era nkolere nga ewuwe ne tukkiriziganya. Bwe natuukayo nga ekifo kinene ddala nga kuliko saaluuni y'abasajja, sayidi emu basala ennyimba nga batunda ne firimu n'okukyajinga amasimu nga byonna weebiri nga batunda ne zikyaja, nga ntandika kukola mu saaluuni ya Gi bade manyi kafe. Era nze banteeka mu section ya charginga n'okutunda zikyaja, naye nga nze nkwata ssente za saaluuni era nga buli asala enviiri ssente aziwanze. Obulamu bwakyuka, natandika okukwata kasente nga kange nga nze nkeekoleredde. Gi yali ansasula $5,000 buli mwezi, maama nga ntono. Naweerezangako maama ezisigadde ne neeguliramukko oba oli awo ebiringa abange ngamba abawano abakuno. Oh my God, lwaki temukkiriza ekitundu ekyokubiri ne tukifuna oluvannyuma? Hey, Bikira Maria we Fatuma. Hey. Oh, nsaba nkutegeeze ku Aisha Furniture Mart. Njala kutegeeza nti Aisha Furniture Mart tuli mu kabufuba okulaba nga tweddaabulula nga twetereza okudda mu bifo byaffe mu maka ag'emirundi ebiri, amaka ag'ebbanda, amaka ag'ekatwe Kibuye oba amaka ag'ekibuye. Kakati bw'otunuulira nga bw'olaba mu kiseera kino ebbanda, awo nno Aisha Furniture Mart we yali, kati tojja kutegeerawo kubanga waakyuse. Baasenzeewo ebintu biralamu. Kati bw'olengera kalina eyo olaba nga kalina eyo eri mu kukolebwa. Kakati amaka gaffe gagenda kuddaawo, kitegeeza nti bbanda tugenda kusigazaawo inshallah omwezi ogw'omusanvu gunagutuukira ennaku z'omwezi nga lumu, oba oliawo Allah nga akkiriza tujja kubanga tutandika amaka gaffe ago nga tugaggulawo mu butongole. Gali bbanda opposite akapande aka Nabisunsa. Banda opposite ekipande kya Nabisunsa Girls. Awe wali Aisha Furniture Mart. Ne kati mu kiseera kino njala kutegeeza tuli mu kweddaabulula, tuli mu kwetereza. Bw'onoogendawo showroom eri empty temuli bintu kubanga bali mu kutereeza butereeza. Amaka ag'okubiri gali Kibuye, kasita okutuuka ku roundabout ey'Ekibuye n'okwata ekiddeema kindye oba wakava ku poliisi bwoti ye kalina gy'oddako. Actually ye kalina esooka. Bw'ova ku poliisi ey'Ekibuye ojja kubanga kalina gy'oddako eriko Aisha Furniture Mart. Eyo kalina kwe tuli, ge maka gaffe ag'okubiri amapya. Kalina eyo etunudde mu Prayer Palace, ekkanisa oba church y'abalokole ogimanyi Prayer Palace Ekibuye. Kati nga bw'olabira ddala bwewafaanana bwe watyo, awo wagenda okubeera amaka gaffe amapya ag'okubiri, nga tulina amaka awo Ekibuye, nga tulina amaka ebbanda. Kitegeeza ki nti olina omukisa ogw'okukozesa promotion oba discount eno kumpi ebula genda ku zero mu kiseera kino eky'omwezi ogw'omukaaga. Ogikozese bulungi nnyo obeere nga otuuka ogw'omusanvu wetudira ku miwendo gyaffe giri emikadde nti ono furniture wa miliyoni ziri 2 nga 2, furniture wa miliyoni 10 nga ziri 10. Ne kakati
bw'osanga nga basaze 50%, nga basaze 70%, abula kusala 80%, ekyo kikola June ono yekka. Lwaki saaniriza Mama Aisha n'aba nga yennyini atubuulira obujjuvu bw'ensonga zino. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bakasitoma abange Aisha Najjemba nga bulijjo abatali basiraamu mukama waffe yeebazibwe. Nga 3 oba guno gwa 3 oba 3 promotion yaffe ggwako. Aisha ayitiridde njagala muganyulwe embambi mwampagira nnyo bakasitoma abange abatampagira balemo bye batwalako mbajjukiza nti entebe $1,010,000 kati ya $3,000,000 eye15 kati $4,000,000 entebe ebadde ku $7,000,000 kati $2,000,000 sideboard ebadde ku $5,000,000 kati $1.2 center table ziri abadde ku $2,000,000 kati $1,000,000 dining eza wudu ezibadde ku $5,000,000 kati $2,000,000 eza mbabono mabbe jinja lyennyini ery'omuwendo ezibadde ku $15,000 12 kati $1,86,6,500,000. Buli kimu nkisazeeko bannange eddeeka z'abaana ezibadde ku $5,000,000 kati $1,100,000 ku kakadde. Kikyesoogedde mbawaako example ebitanda eby'ebbeeyi bino bibeera ku $1,010,000 kati $4,000,000 nga kuliko omufaliso kuliko ottoman kyekino ekintu ekigendamu amasuka kinene kigendamu amasuka 20, kuliko dressing mirror 2 side drawers ekitanda 6 ku 6 kuliko n'omufaliso kuliko omugenda amasuka ebiba $1,010,000 kati $1,400,000 zokka kuliko omufaliso guno ogutaka. Bannange mwanguwe kuba nassozemu njagala muganyulwemu okusinga kuba tuli family mwanguwe muganyulwemu esigadde ennaku ntono ku mwezi kuvuddeko ennaku 12 ku mwezi bwe kuba kuvuddeko ennaku 12 wasigadde ennaku 18 bwemba sibaze bubi promotion yaffe eggweko ebintu byaffe biggwewo nasalawo mbibawe mu kifo ky'ababbi bibbera obwereere kuba tetunnafuna bwe tubiteeka songa lwaki byalayise nnyo nasalawo mbibawe bannange mwanguweeko bannasozimo njagala muganyulwe bambi Mr. Sozi yaŋŋamba abantu bange jangu nabo bawe ku bintu kubanga nali mbiwa abalala nanga jangu bawe ku bintu mwanguwe muganyulwe bannange mwanguweeko buli kibajje kyonna kyasaliddwako naye nga wasigaddewo entebe ebitanda sideboard center table deeka oba ebirala kiki kyenneerabidde odrop zaaweddewo TV stand zaaweddewo naye kati ebisigadde byonna weebiri jangu muyini boxi yange namba 0705 619 043 0705 619 043 nyine namba emu yokka eri ne ku mobile money jangu muyini boxi nkuweereze bannange ebifaananyi ogule oweebweru ompe enamba y'omuntu ali ku gulawundi ekintu nkitwaleyo tuli beesigwa nnyo bw'oba ontidde sente ziteekeyo eka ompe enamba y'omuntu ali eka emmotoka ezitwale sente ezinoneyo bannange mwanguwe ebintu bigwawo njagala kashi ebyokusibako ebyaffe ebya bulijjo bitandika nga lumu ogw'omusanvu nja bibalaga naye kati kashi kubanga ekintu ekiggwera mu $10,000,000 nga mwekiggwera bwe mba nkikoze mba nkitonda $3,000,000 saagadde bagamba nti mbaa byabwereere naye kambasabeyo akasente akatini ennyo bambi muganyulwe mu nkola eno mwanguweeko sideboard nungi bannange entebe nungi dining mpitirivu dining entebe 6 okubanga $2,000,000 eza wudu mahogani okubeera nga amayinja gano ag'omuwendo abali ebweru muzira beeyuzi mabbo zino ezizitowa nga 8 ya 5 kitundu nga 6 ya $1,600,000 bannange munjagala mumpe n'ebirabo kubanga mbawadde ebintu kulayisa ate nga birungi nga bagalanti mbaddamu omukisa gukoma mu gwa 6 guno mwe gukoma
teguliddawo kubanga okutunda miliyoni 10 miliyoni 3 era mbitunda lwakuba nti sina we mbiteeka babibba baatumenya. nalina amaduuka mangi ne wenfunayo obuduuka kati bwempangisa tebusobola kujja mu bintu byange byali bingi. Kale muganyulwemu mujje mu inbox yange mu namba 0705 kagamwemu 94 amazima genkulembeza amazima ne bwenkuwa ekintu nobanche emyaka 5 nekibaako obuzibu nzija nenkikolera bwerere oba bwe kiba kinene ekizibu nenkukyusizaamu nenkuwa ekirala. Nyina amazima mwamboze Mr. Sozi mwanguweeko bannange mwanguweeko muganyulwe mu kisa guno platform ya Mr. Sozi eno gyenjagala eganyulwe. Mbambi abaana bakadama mwambuuzanga nga mugambe ebbeeyi nene tesobola miliyoni 10 kati miliyoni 3 temuzisobole miliyoni 2 temuzisobole mbaddamu siyina ntebe ekawansi wa miliyoni 2 bannange teriiwo. Olaba nezo bbiri bulijjo nze siba nazo ate nga 7 seater okujjako bw'oba toweza miliyoni 2 ngenda kuwa 2 seater ey'ababiri waliwo abalina buluumu obutono nja kuwaayo ak'ababiri bw'oba toweza ssente. Kale mwanguwe ya mbalinze mu inbox yange abatategedde ayinza okubuuza Mr. Sozi ebinkwatako byonna naabibabuulira. Kale mbeere bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.